Are you looking for the best cars in town? Don't be stressed. Presso Motors is the answer. At Presso Motors, we are your trusted dealers and importers of the best Japanese cars. We offer a credit plan for those wishing to buy and pay for cars in installments. At Presso Motors, we do exchange for clients for all types of Japanese cars. For more information, visit our bond next to the former Global Paints factory in Chirika or call 0701 704 745. Presso Motors, your number one car solution. عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era tumusaba olubeerera atuteeke mu baddu abamwebaza era abamujjukira mu nzijukiro ez'enjawulo saate era abamusinza mu nsinza ennungi. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteere omukisa mu bulamu bw'anaaba akyabutulekedde atugabire okubeera nga tulongooseza mu bwo ebitusobako mu bwo bingi ebinene n'ebitono. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe ensobi zaffe olubeerera entono n'ennene ez'olwatu n'ez'ekyama ze twakulembeza okukola oba oliawo ne ze tukyasembezaayo ne ze tunaasembyayo. Mazima ye Allah muyitirivu wa kusonyiwa era muyitirivu wa kusaasira. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfiru lakum. Olubeerera Allah yatulaga nga tubeera mu baddu abasobya emisana n'ekiro. Nze ayogera naawe ampuliriza omwami oba omukyala. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ye asonyiwa ensobi zonna, naye n'atugamba nti munsabenga okubasonyiwa nja kubasonyiwa. Fakunu daiman min almustaghfirin, olubeerera mubeerenga mwaba abasaba Allah subhanahu wa ta'ala okubasonyiwa. Bwenkireetera mu muzindo bwentyo ojja kulowooza njogera ku mulala, naye olubeerera beera mwabo abasaba Allah okukusonyiwa. Olubeerera beera mwabo abasaba Allah okukusonyiwa, kubanga oyina ensobi, oyina obukendeevu. Ensobi ze mulimu ennene ddala zikaŋŋaŋa, ate mulimu n'entonotono, zonna za bulabe gy'oli. Naye saba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akusonyiwa olubeerera. aqulu lakum
njala tutunuulireko wano katonotono ku nsonga bagiyita al-ujubu. Darusu eno ngirabamu raqibu oli, ngirabamu ne tamusuza n'abalala, naye njala tutunuulireko nsonga bagiyita al-ujubu. Bagiyita batya? Al-ujubu. Al-ujubu. Ujubu. Al-ujubu. Naye ujubu twagala gitunulako ki? Twagala gitunulako mu ngeri ey'okugivumirira. Dhammu al-ujubu. Dhammu al-ujubu. Eyinza okututwalirayo ennaku nga 3 insha Allah. Allah bw'anaaba atuwadde obulamu ejja tutwalira ennaku nga 3, naye tusaba Allah atuwe okubaako ne kye tuyiga muyo. Okuvumirira mu Busiraamu omuze oguyitibwa ujubu. Obitegedde? Ujubu yembeera omuntu gy'abeeramu ng'awulira ndowooza bw'eba swala yo eyo yonna ginyweza. Swala yo ngikola ntya? Eyo yonna ginyweza. Alhamdulillah. Tolina ky'oŋŋamba. Bw'eba swala eyo tolina ky'okola otya? Tolina ky'oŋŋamba, ogyewulira. Ogisadde masha Allah, swala ozisadde. Bwe kiba nyambala agwo wamalayo masha Allah. Nyambala gwe kiki ekyenyambala wakikola otya? Ekyo kyo wakimala naawe muli owuliranga ye nyambala yeyo wagimala. Simanyi ntegerekeka. Bwe gaba maanyi masha Allah ogawulira. Bwe gaba maanyi gw'owulira nti ate gw'oli ku level ndala mu maanyi. Bwe kiba bulungi masha Allah era bwo bulungi era bwo toli bubi masha Allah, naawe muli ogenda n'owuliranga ate leero zino nankani zaffe zajja essimu zaffe ogenda ne weekwata bwoti ne weetulako gati naye ndowooza ebyo mu nsi byonna bikola bitya? Mwebiri bwe kubeera byanfuna, bwe bibanga byanfuna gati naye era oteeseteese zo ssente ozitemedde emikululo, ezo ssente zozitemedde emiki emigululo oziraba, sente oziraba, semaidi zo sente oziraba masha Allah. Tolaba oli wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Kati bagamba kwavuwala naye ddala naawe tunula nga bumpitawa. Kugamba olaba muli owulira. Bwe kuba kusinza Allah, kwogera kutya Allah, eddaala wootuusa owulira nga yo bw'eba takuwa kutya Allah, eyo yo ekyo kyo wakimala masha Allah. Oli muba aga batya Allah era totya kukunkumula kitogi gw'okulembera ku layini. Kulembera ku layini ononako ki? Naam, kuba kutya Allah olabanga gwe kuba kusimba layini gw'okola otya? Gw'osaana okukulembera. Mu Luzungu simanyi oba kimalayo amakulu ago, proudness. You are proud of yourself. Owulira mulinga naawe weematira
ekyo kyokola otya, ekyo kyoli. Embeera eyo gye twagala okutunulako biidhinillahi tabaraka wa taala. Bulwadde obutusenkenya buluma nno abantu, tuli balwadde. Obulwadde obwo bukola butya? Butuluma. Nasalullah alafu walafiya. Ndeseeya emiteeko mingi awo bweba irimu naawe owulira mulinga Abubakar Ibrahim, owulira mulinga osenye ku irimu. Waliwo bashababu nasalullah alafu walafiya okumuga nti owange wandibadde oba kunosoma kati ate nsoma ki, nsome ki? Sheikh, ebibiina naffe tubituddemu kati sikitegeera kyogamba nti ate ntule nonye wasemairi ati ate ntule nti ampisaamu. Okumpisa mu ki Sheikh? Irimu owuliranga ogikoze otya Abdul Shakur? Owulira mulinga irimu? Masha Allah. Oyina kyosenyo na otuse. Obulwadde obwo butuluma illa man rahima rabbi. Bwekuba kusoma Qur'ani abantu nga tebannagamba nti gwe muli owuliranga eyo yo waginyweza. Te Qur'ani kakati ongamba muki? Oyinza n'okubanga ne misabaka waliyokko, misabaka mumanyiyo eyo gye bavuganyiza, era n'ofunayo ne ku nnamba ati mu musabaka ogwali egundi navaamu nga nze namba 4. Naye omanyi ababeera ku panaawo, yo omanyi be tuba tuvuganya nabo ennamba, omanyi tuli bameka mu Uganda okutuuka nga nze navaamu. Simanyi obira kyenjogerako obwo, njagala kusembereza makulu g'ekyo kyenjogerako. Twatuuka ssebo Emarat, twatuuka e Rwanda wali nga abaana nga babaleese nga ati naye wa era bigenda okuggwa. Alhamdulillah tebyatambula bubi, nali namba 4. Naye omanyi namba 4 omanyi kyekitegeeza? Sebo mu Qur'ani siri bubi. Oyinza obutogera naye eyo feeling ebeera muki? Ebeera mu mutima, ebeera mu muntu. Beera mu muntu nga weewulira ekyo, masha Allah. Nasalullah alafu walafiya. Kigambo ekyo okujjako oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwabasaasidde, naye bulwadde obuli abato, obuli abavubuka, obuli abantu abakulu n'abakadde bagendera omwo. Mwana wattu mu basajja butambuza bigere, ate bwe butuuka mu bakyala ekyagweyo Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okukola atya? Yasinga okumanya. Obulwadde obwo bubi. Oba mu mbeera ya kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, obulwadde obwo bwa bulabe. Oba mu mbeera ya buntu, mu mbeera ze ez'obuntu, obulwadde obwo bubi. Al-ujub. Omwalimu ono bwe yali ayogera ku ujubu, ayagala bino bye tugenda okusoma. Bitabo bingi ebyongera ku kino, naye ojja kugendako mu kitabo kino Sahihu Wasaya ar-Rasul, Sahihu Wasaya ar-Rasul, ekyomuwalimu ayitibwa Saad Yusuf Abu Uzair. Ensonga eno ekitabo kino yakiwandiika mu mizingo 3 mwe kyaggweera.
ensonga gye twogerako eri mu muzingo gwa kusatu era yagirambululira ku peegi okutandika ku 265 mpaka ku peegi eya 271 paka ku peegi ya 271. bw'onoonya ekitabo ekyo ojja kusobola okubeera nga bye tusoma mwana wattu obisanga mu kitabo kino insha Allah. wasiya eno yajja nga ya athaniyatu wa 60 ba'da al-100 ya 182. wasiya eno ya 182. yakulembeza hadithi zino wammanga ne ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ba'du al-ayat. hadithi esooka ya Anas ibn Malik nagamba nti beera musomi, eidha kwata, eidha kolaki kwata ofaanaganeko Abu Hurairah radhiyallahu anhu n'abalala, oba seekyo uktub, bw'oba omanyi okuwandiika beera mubakola batya, mubawandiika, kijja kuyamba okubaako ne kyoyiga. Amma okutuula obutuuzi kiyinza obutabaako nnyo kyekikuwongerako. okutuula omwezi mulamba nga bakubuuzaayo hadithi emu gye wasoma nga mutwe tolinaamu aye nga tolina nakapalupula kosobola kulifaalingako, omala budde bwo, omala buki, omala budde bwo. Era okubeera n'abawuliriza bibiri, okubeera n'abawuliriza bibiri, neegomba abawuliriza bonna bagende, Allah mpeeyo abasoma 5. mugende abawuliriza, mugende, sina kyembeetaaza, mwekweka wano temulina mukolawo. abawuliriza mugende, Allah andeetera abakola batya, atuleetereyo abasoma ne bwe baba 5. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Abantu ne bakuwuliriza omwaka mulamba, nga bw'obabuuza oluvannyuma lw'omwaka bakusomereyo hadithi 2 nga bonna emitwe myereere, aba bakola kyawe. Kale abawuliriza mugende, tusaba Allah atuleetereyo abasoma ne bwe baba meka 5 bajja kutumalira. Hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu. Anas bin Malik alimu basigharu sahaba, alimu basigharu as-sahaba, alimu abo. Kati awo oyinza okubuuzawo ekibuuzo, nasemba okubeera wano, nze nasembayo, twalaga ebintu 3 kwomanyira omuntu nti sahabiyo abeera ne ensonga mmeka 3. zeziruwa atandise, zeziruwa ate kubanga yasisinkanako omubaka sallallahu alaihi wasallam, ne guba mulundi gutya, ne gubeera omulundi gumu, kijjamu ani? Kijjamu atamusisinkanako, kijjamu atamusisinkanako. Kakwakulizaako 2 ate okubanga yamukkiriza, teyakoma kumusinkana wabula n'okumukkiriza nga yakola atya, yamukkiriza. Kijjamu ani? Kijjamu yamusisinkana naye n'agaana okumukkiriza. Ngani? Nga Abu Jahal, masha Allah. Kakwakulizaako 3 mumumunye nnyo, ateekwa okuba nga yanywerera ku busiraamu, teyabuvaako mpaka Allah luyakola atya, luyamujjulula. Ne kijjamu ani? Eyamukkiriza n'amala n'akola atya, n'akuba enkyukira n'abuvaako, oyo aba tali mu basahaba. Kati basahaba barakallahu fikum baawulwamu emiteeko 2. waliwo be tuyita bakibaaru sahaba, basahaba abakulu, abo beebo abalina obulombolombo bwaffe buli 3, naye nga ku mulembe ogwo baali basajja bakulu,
bayitibwa bakibaru as-sahaba. Ne babeerawo ne betuyita sigharu sahaba. Mu bakibaru sahaba mwe muli ba Abubakari, mwe muli ba Umaru, mwe muli ba Abdurrahman ibn Auf, mwe muli n'abalala bangi ba Uthman ibn Affan, abo bonna ba Muadh ibn Jabal, bonna abo bali mu bakibaru as-sahaba. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam yabawanga obuvunaanyizibwa obw'engeri ez'enjawulo. Tegerekese bulungi. Basigharu sahaba beba balina ebyo bye twogeddeko obukwakulizo obwo obusatu, naye nga mu kiseera ekyo baali bya myaka miki? Baali ba myaka mimpi, myaka mito, ng'abaana baabo betwogerako, nga abasinga okwatiikirira mu bo mwe muli Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Mu basigharu sahaba Anas ibn Malik mwali, mulimu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, kwotegeera nti yali mu basahaba abato. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yafa agamba nti qultu lijarun lana min al ansar, yagamba omu ku balirwana baabwe mwabo be basanga e Madina, n'abaga nti halumma nata'allam min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mujire jira munnange tugende nga tutambula ku basahaba ba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi afudde naye bano bakyaliwo bati bangi. Munne n'amugamba nti ya Ibn Abbas atara linnasi hajatun ilaik. Abdullah ibn Abbas, olaba abantu bakulirako obwetaavu gwe, n'abo abasajja bakulu abo abaliwo twalina kye weetaaga kusoma, abantu tebalina bwetaavu gy'oli. Era niye n'agaana okubeera nga yata'allam min kibari sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Ibn Abbas n'atandika okubeera ng'atambula ng'agenda eri basahaba ab'enjawulo abakulu, n'agenda nga abayigako. Tegerekese bulungi. Mu basigharu sahaba abato mwe muli Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhuma. Omusanga nga mu lutalo ng'olwe Uhudi omubaka sallallahu alaihi wasallam mu bato be yasunsulamu, ekati tugenda naye mwe muddeeyo Madina, muddeeyo temutugoberera. Abdullah ibn Umar yakola atya? Y'omu kwabo. Kale mu basigharu sahaba be baabo abaali ng'emyaka gyabwe mito nga omubaka sallallahu alaihi wasallama mulamu. Mubo mwe muli Anas ibn Malik. Anas ibn Malik kwotegeera nti ali mu basigharu as-sahaba, yalaba ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amukkiriza, era yafiira ku buki? Maama we amuleeta nga Nabbi amaze okusenguka azze Madina, n'amugamba nti Anasun liyakhdimuka. Riwaya ezimu zigamba nti Unaisun liyakhdimuka. Omubaka wa Allah, kkiriza akavubuka kano akalenzi kano ka Anas kabeera akaweerezaako. Omubaka sallallahu alaihi wasallam nakkiriza Anas nga mwana muto, n'amukkiriza abeere omuweereza we. Okuva ku olwo n'abawangaala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam emyaka gye 9 oba 10 paka omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah lwe yamujjulula. Fahuwa min sighari as-sahaba. Tegerekese bulungi. Yatunyumiza hadithi eno tutera omwogerako mu darusu muno nnyo. Anas agamba radiyallahu anhu agamba nti qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yagamba omubaka wa Allah okusasa n'emirembe gibeere ku ye. Pozi tusoma kuki? Tusoma kuki? Tusoma ku al-ujubu. Tusoma ku al-ujubu, era nga kyetwagala dhammul ujubu, okulaga okuvumiribwa n'okulaga obubi bwe kiyitibwa al-ujubu. Agamba nti yagamba omubaka wa Allah okusasa n'emirembe gibeere ku ye, yagamba atya? Yagamba nti law lam tudhnibu, senga mwali temukola byonoono. Adhunub, law lam tudhnibu, senga mwali nga temukola byonoono. Abaffe kisoboka omuntu yenna okubeera nga takola byonoono? Kisoboka? Naam, kisoboka oba tekisoboka? Teri muntu atayonoona. Kyemwagala okunkakasa? Taliyo.
law lam tudhnibu, singa mwali temwonoona, singa mwali temukola byonoono, abaffe gyali atayonoona taliyo. Takola atya? Taliyo. Nga muntu taliyo. Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebitonde byanjawulo, naye Allah ayina ebitonde ebisatu ebitera okwogerwako, ebitambulirako amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ebitonde bimeka? Bisatu. Waliwo ebitonde ebiyitibwa al-malaika, ebitonde biyitibwa bamalayika. Ebitonde ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yabitonda nga munazzahuna, nga mwana wattu byo biri pyuwa kukukola kukwonoona, era Allah yabitonda nga bitukuzibwa tebiriiko bukyafu. Obukyafu bubeera bwa ngeri bbiri. Obukyafu bubeera bwa ngeri mmeka? Waliwo obukyafu obwa ayini, obukyafu nga bukyafu bulabwako nga bukyafu, nga feces, nga urine, nga ebyo byonna byonna, obwo bwonna buyitibwa buki? Buyitibwa bukyafu. Kati bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala bayonjo batukuvu ku bukyafu obwo obwa ayini, tebaliiko bukyafu obwo. Hatta ne asbabu tilka an-najasa, n'ensonga ezireeta obukyafu obwo era nazo tebaziriiko. Obukyafu obwo ng'omusulo n'omukojo obwo, obukyafu obwo buva mu mmere, mu byakulya bwe guli. Kati bamalayika ba Allah n'okulya tebalya, n'okunywa tebakola batya? Tebanywa. Bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala yabitonda mu ntonda yeeyo. Mutahharuna min al-aqdhari wan najasat. Kyova olaba nga bwe batuuka ewa Ibrahim tuli fenna, bwe batuuka ewa Ibrahim, bwe bagenyiwala gyali, faragha ila ahlihi wa jaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim, yagenda n'asala ennyana y'ento nsava. Awo wali ekigambo nti bw'obanga oteekerateekera abantu ekyokulya bwe bannyama bateekereteekere enki? Nsava. Etali nsava tewooma, ekaluba twala tugende. Kati Allah oga nti samin, ensava, obusava kiba nsonga ku kyokulya naddala ennyama. Era kyova olaba nti kikkirizibwa fi sharia ensolo yonna ng'ekigendererwa kyayo kuliibwa nnyama ekkirizibwa okulaayibwa, ng'ennyama eya udhiya. Ennyama eya udhiya ekigendererwa kyayo kukola kutya? Bantu kugirya. Ati ate ennyama ewooma ng'eriibwa ebeera ki? Kyova olaba nga yujizuhu ahlul ilm, bannanyini kumanya nti kano si kamogo akaganyisa ennyama ensolo eyalaayiddwa okubeera ng'esalibwa mu udhiya. Ntegerekese bulungi? Kale n'aleeta ennyama ng'eteekeddwa bulungi, faqarrabahu ilayhim, na suniya n'aziteekaawo agifumbye bulungi, naye munnange nga batunuulira. Qaala ala ta'kulun, mwe muli bangeri ki abatakola batya? Muli bangeri ki abatalya? Lwe bakamutema nti bo tebakola batya? Bo bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala tebiri ku bya mmere, tebirya. Awo nno waliwo sunna Siraamu kirungi. Musiraamu bantu kugenyirwala wo ne balumwa enjala mu makaago, abagenyi tubagabula mangu. Abagenyi abasiraamu, abagenyi tetubalumya njala mu busiraamu. Oba bansonga ki oba bansonga ki,
ate emmere munnange mba mwagiteeseteese naye ne mudda mu kafankunaali omuntu n'atuuka okunoonya akaduuka waawe batunda wano akaduuka kaliriddawa olwo nno bazze kuwasa wuwo mmere eri n'ebyokunywa obitaddewo bitadde naye abantu obalumye enjala batuuke n'okunoonya ebyokukola kutya anti bw'onoobawo emmere nga bakola batya nga bagenda laisa min sunnatina okulumya abantu enjala mu maka gaffe. وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا goberera enkola ya Ibrahim goberera enkola ya Ibrahim inni ja'iluka linnasi imama Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala yamufuula nga gwe tugobe tumugoberera mu nkola ye mu nzikiriza ye. So embeera eyo oba mikolo mufumbiza oba gwowasa oba twala tugende oba abagenyi wabakyaziza nsonga ki bw'obanga ogenyiwaziza abantu ewuwo ogezangako okubeera nga mwana wattu obagabula nga bukyakola ki nga bukyali kyekiina n'okukulembera obakalibusizza obabuuzizzaako muleete emmere yaabwe bagirye zena oluvannyuma babuuzi kikyate ebigere byaki bino ebigere byaki bino wekuba kulanya Rashida balenye batambule olwo mu ntambula ng'ey'omuganda bw'atambula. Ntegerekese bulungi tuvuddewo kutuuka bamalayika bayonjo ku bukyafu n'ebireeta obuki n'ebireeta obukyafu saate bayonjo ku bukyafu obw'ebyenoono ku bukyafu obw'ebyonoono buli kyonoono kyonna kireka obukyafu ku nnyini kyo kyova olaba ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yaga nti idha adhnaba al-abdu dhamba omuntu bw'akola ekyonoono nukita ala qalbihi nuktatun sauda atonyezebwa ku mutima gwe akatonyeze akaddugavu. Buli lwogenda ng'okola ebyonoono ogenda weekyafuwaza bw'otyo. Waliwo abantu abatuuka okubeera ng'omutima guweddewo. Allah subhanahu wa ta'ala bayogerako nti kalla bal raana ala qulubihim, mitima gyabwe gyakola gitya? Gyaguba, gyakyafuwala ma kanu yakisibun. Naye nga ekyagiddugaza ki? Ebikolwa byabwe ebyonoono byaboonoona. Kyova olaba qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Alabye nnyo oyo addugaza omutima gwe, addugaza omutima gwe. Bukyafu, ebyonoono bikyafuwaza omuntu. Kati obukyafu bwa ngeri mmeka? Obukyafu bwa ngeri bbiri. Ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala muhikam muzimu ku nsonga eza ibada nyingi, za ibada nyingi nga ezzaka n'ebirala olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala aga nti khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum, ja mu maali yaabwe zaka obayonje. Zaka eyonja omuntu ku bukyafu. Bukyafu bwaki? Aliko najisi, aliko obukyafu. Si bwa ayini bulabwako, si bwe buli obwasusu twala tugende obubwozebwa wabula buno bukyafu bukyafuwaza omuntu n'omulabanga kali simaati naye nga mukyafu ebitagambika. Mukyafu ebitagambika. Tegerekesa bulungi. So ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala biyitibwa bamalayika. Allah yabitonda nga byo biri pure, tebiina bukyafu bwa byonoono, saate era tebiina bukyafu obwo obuli hissi. N'ensonga ezireeta obukyafu obwo bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala bakubibwa kuzo. Era obuyonjo obwo
bwe bwogerwako mu suratul waqi'a Allah subhanahu wa ta'ala bwe yaga nti innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun abayonjo. Kitabo ekyo kikwatibwako okujjako abayonjo. Ibn Kathir ku aya eyo yagamba ng'anyumya ekigambo kya Abdullah ibn Mas'ud yaga nti laisa antum abali awo aboogerwako si mmwe ahlu dhunubi wal maasi bannanyini byonoono wal aqdhar n'obukyafu innama hum al malaika. Aboogerwa ku aya eyo aboogerwako be bamalayika baani? Be bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'aboogerako runye naga nti la ya'suuna allaha ma amarahum, la ya'suuna allaha ma amarahum. Bo tebamanyiddwako kyakujemera Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga yonna gy'abaakoze atya, gy'aba abalagidde. Kyova olaba wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, bonna awala yaga nti fasajada al malaikatu kulluhum ajma'in. Bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala bonna ne bakola batya? Ne bavuunama. Ekiragiro kubo tebajemera Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum mutahharuna min al-ma'asi wal-dhunub wal-aqdhar. Hiyo type ya bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Type eyokubiri ey'ebitonde bya Allah wahum al-insu wal-jinnu fahaula ya'tarihim al-aqdhar wa ya'tarihim al-dhunub wal-ma'asi. Abo bo mahma kanu banga lyonna bafaaragana batya, abo bo mwana wattu bagwa mu nsobi ennene naki n'entono. Hatta al-anbiya ne bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala nabo basanga ng'ensobi ezo zabagwangako ila an ya'simahumullah, zabavangako mu kiseera nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubateekako obukuumi mu ngeri ey'enjawulo, ng'amaze okubassaako obubaka hifadhan, olw'okukuuma obubaka, obubaka. Amma qabla nubuwa, olubereberye nga tebannafuna bubaka, mwana wattu wasanganga bagwa mu nsobi. Obujulizi obuli ku mbeera ezo bungi. Olaba fawakazahu Musa faqada alayhi, Musa yakuba omusajja ekikonde n'agwa wali nga mayiti. Okutta kyonoono, okutta kiki? Naye tukirabye kwani? Era bamugamba nti waqatalta nafsan wa fa'alta fa'alataka. Mukulu ozze gye tuli weeraganga ggwe oli wanjawulo naye jjukira ekikolwa kyo. Era naye tiyeegaana yaga nti fa'altuha idhan, inakikola byeri ebiri nabikola. Kyajja mu ngeri ki? Bw'osanga Adamu wa asa Adamu rabbahu faghawa, osanga Adamu nga Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin. Omusanganga mwana wattu فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وبجيمو بلابيه قبل النبوة والبعثة. نبي لا أسانغا إبراهيم يكذب من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم أن يقذ منه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أن يتم يبين abakatonda bafega ati oyo gwe mulabe embazzi mu bulago mukulu waabwe ahene mubuuza n'ebirala. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yabakuumanga oluvannyuma lw'okufuna obuki? Obubaka, olw'okukuuma obuki? Fal anbiya qabla al-bi'tha, bannabbi ba Allah nga tebannafuna bubaka
mwana wattu wasawanganga nga ya'tarihim adh-dhunub. Chovolaba nga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu hadithul qudus nagamba nti ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wa madha bil-layli wan-nahar. No sango mbaka sallallahu alaihi wasallam agatuga nti kullu ibn adam khata. Buli mwana wa Adam agwa muki? Agwa mu nsobi n'ebirala bingi ebiraga nti tuli basobya, naye biine ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala bwatu yatutonda nga tugwa mu nsobi. Biine ensonga eyo nekitututeyo kimanyi. Hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu jagamba nti yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam ti law lam tudhnibu, senga mwali temukola tutya, temwali senga temukola nsobi. Wal haqiqa al kullu yudhnib, fenna tukola enki, fenna tukola ensobi. Nasallallahu al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Omubaka agamba nti la khashitu alaykum, nandibatiiriridde ekirala. Kiki? La khashitu alaykum ma huwa akbaru minhu. Allahu akbar. Kigambo ekyo statement nene. Agati nandibatiddeko okugwa mu kinene ekisinga ebyonono byemukola. La khashitu alaykum ma huwa akbaru minhu. Kinene kino ekiri akbar min dhunubina, ekiri akbar min kaunina nuthnib, kinene kino ekiri waggulu. Omubaka kyagamba nti kyandibadde kinene era kinene okusinga embeera gye tulimu ey'okubeera nga tugwa mu byonono. Law lam tudhnibu la khashitu alaykum ma huwa akbaru minhu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam nagamba nti al-ujubu, omubaka nagamba sallallahu alaihi wasallam nti al-ujubu. Allahu al-musta'an. Agambye hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anas agamba nti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mbaka wa Allah kusasa n'emirembe gibeere ku ye yagamba, law lam tudhnibu, senga walinga tokola byonono. Wal haqiqa, ekituufu kiri nti okola ebyonono ma kana al-amr la khashitu alaykum ma huwa akbaru minhu, nandibadde nkutiiririrako ekinene ekisinga okubeera mu mbeera gy'olimu ey'okubeera nti ogwa mu byonono. Netulindirira omubaka kinokoleyo n'agamba nti al-ujubu, embeera eyo gy'olina, gy'otuukako mu mutima gwo, ogyogedde togyogedde, Allah subhanahu wa ta'ala atunula mu mutima gwo, agikukunula yagimanyi. Ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala bino ebyokungulu gwobimanyi, toyogera tetumanyi nti omuse guno ogulina, naye Allah subhanahu wa ta'ala atunula mu mutima gwo, byokwese mu mutima gwo abimanyi. Bw'oba okweseeyo ujubu oli mu katyabaga, bw'oba okweseeyo ujubu oli mu katyabaga. Omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam ti akutiiririrako ekisinga okubeera ekinene okusinga ebyonono byokola. Kiki? Al-ujubu. هذا الحديث رواه البزار في مسند البزار وإسناده جيد. Gendo jisange mu sahihu targhib wa tarhib, enamba yayo eri 10:295. Ebyo nno mu abawalimu ne batalabatul ilm byogera kubagasa. So هذا الحديث bwetu bwefaanagana. Mwalimu agamba nti akhi al-muslim, muganda wange omusiraamu bw'aba ayise muslimu, aba yagambye ffe abasajja wa an-nisa
shaqaiqu rijal fi lahkam, ne baba tebayise mukyala manya nti kebayita abasajja naawe baba bakutwaliddemu, kubanga ebikwata ku basajja direct bikwata naawe kumuki, bikwata naawe ku mukyala, okujjako ebyo ebibaako nga biragiddwa nga byeyawulidde baami bokka. Akhi almuslim, i'lam, kyabuvunanyizibwa okumanya anna al-ujubu madhmumun fi kitabi llahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Faruk, manya nti omuse guno guvumiribwa mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, omuse guno guvumiribwa mubi ate ne mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Obujulizi mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ye aya gyosanga mu suratu at-Tauba, era omuse guno guleeta akatyabaga, gusuula omuntu mu buzibu. Suratu at-Tauba ojja gisanga mu aya ya 25. Allah subhanahu wa ta'ala alaga obuzibu obwatuuka ku basiraamu yawma min al-ayyam. Allah subhanahu wa ta'ala yagati illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. ثاني اثنين إذ هما في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله. بكل آية تلابي سورة التوبة بكل تلابي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. بيتو بيتانديكا لقد نصركم الله. Yes, laqad itarikana laqad. Allah subhanahu wa ta'ala ganti laqad nasarakumullah. Abasiramu mmwe laqad nasarakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala yabatasa azabatasa fi mawatin kathiratin, mubifo bingi ebyali bikulembedde mu ntalo nyingi ezaali zikulembeddwa okubeera nga abasiraamu bazeetabamu, era Allah subhanahu wa ta'ala bihawlihi wa quwwatihi wa nusratihi n'abeera nga ataasa abasiraamu ne bawangula. laqad nasarakum Allahu fi mawatin kathiratin. naye ate Allah n'anokolayo n'aga nti wa yawma hunainin. naye kakyanga abataasa ate yabataasa Hunaini. kakyanga abataasa ate yabataasa mu lutalo lwe Hunaini. Lutalo lwe Hunaini ebintu byali bisobye. Nasallallahu alaihi wa afiya. Era abasiraamu baafuna ebisago bingi, naye byava ku taabu egi, awaava obuzibu bwava ku bulwadde butwogerako. Obuzibu bwava ku bulwadde buno. Allah yagamba ati mwagwa mu taabu lwa nsonga emu, idh a'jabatkum kathratukum. idh a'jabatkum kathratukum. Mwetunuulira nga muli bangi, namufuna muli okugamba nti bulijjo tubayisa bubi nga tuli batono. Olaba tuba bakuba Badiri nga tuli batono, ne tugenda Uhud ne tubakuba ng'ennamba ntono, naye ate ku luno ku nnamba eno kitugenda okukola bano. Byakyuse ddi okubeera ng'obuwanguzi bwammwe buli ku numbers. Allah subhanahu wa ta'ala ke yalaba ekyo mu mitima gyabwe n'asooka abata. Kale musooke mukozeseeko obungi tulabe. Nasallallahu alaihi wa afiya. Ebyaddirira tebyali birungi. Oluvannyuma lw'okuba disprovinga ti obungi si bwe bubawanguza, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yajja n'aleeta okutaasa kwe n'asindika bamalayika. Falam tughni ankum shay'a. Obungi bwakomekkereza tebukoze butya, tebuyina kye bubayambye.
wadaqat alaykum al-ardu, mwagenda okwesanga ng'embeera ebafunda walidde, ng'obusajja bubafuŋŋamyeko bubatta bubamalawo. wadaqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Embeera yabalemerera sahabata rasulillah, obugumu ne bubula, abantu balaba bafa baggwaawo, abalaba okutaasa obulamu ne bakyuka bakole batya, bajjuka ne badduka, naye nga n'omubaka wa Allah kusasana emirembe bamulese mabega. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam yawma Hunain yafuna ebisago ebyamaanyi, sajja bamufumbiikiriza paka lwe bamusuula mu kinnya. Wasahaba ng'embeera enyinyitidde, naye taabu yava ku ntandikwa ya ujub, kwewulira mulinga wejjidde. idh a'jabatkum dhammu al-ujub, idh a'jabatkum. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، وأنزل جنودا لم تروها. kubataasa yassa obukakkamu n'obutebenkevu mu kifo ky'omubaka we sallallahu alaihi wasallam mu mbeera yonna, naye nassa mu mutima gw'obutebenkevu, nassa obutebenkevu mu mitima gy'abo abaali basigaddewo, abaali bawonyeewo wakati mu lutalo, n'abajjamu okutya. N'atakoma ku ekyo, n'abasindikira ne madad min almalaika, wa anzala junudan lam tarawha, n'asindika ejje eritalwabwa na mwaso, ne bajja balisikyuwinga embeera. Nga taabu evuddewa, evudde mu bulwadde bwe baafuna ku ntandikwa, bwali bwaki? Bwa ujubu. Ujubu ku mulundi guno yali muki? Mu bungi bwabwe. Ma akthara almuslimin, siramu nga bangi masha Allah, siramu nga bangi masha Allah, naye nga basobola kukola ki? Ghutha, bal antum kathir walakinakum ghutha ka ghutha as-sayl. Muli bangi naye obungi bwammwe bulinganga bwa mukoka, nga bwajjo buli amukoka, tebulina mugaso. Nasallallahu alaihi wa afia, tebulina mugaso. Abasiraamu babeeranga batono n'obukkiriza bwabwe ne bataasa obusiraamu, era ne babukolera ebinene. Gye lwagenda okwongera okuyingiwala n'okunafuwa, nabano bwe bato bafaanagana. Nasallallahu alaihi wa afia. Falujubu ya akhi alkarim, temwenyumiririzanga mu bungi, temwenyumiririzanga mu bungi. ذكر ذلك في معرض الإنكار، ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yali abyogera ng'alaga okubitamwa. Aya eyokubiri ojja gisanga mu suratu al-Hashir, aya eyokubiri, Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku Bayahudi. Abayahudi bwe balumbibwa abasiraamu wali Tabuk, baali bazimba embiri zaabwe nga bazizimba ku butunnumba waggulu. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti yampa omukisa netuukako awo bayitawo Tabuk, la bayitawo Khaybar, bayitawo Khaybar. Allah subhanahu wa ta'ala abanyumyako abayahudi abo, Allah bagamba nti wadhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, embiri zaabwe ze bazimba waggulu ku busozi ku butunnumba, bo balowooza nti bali safe, tewali wasobola kubawangulira mu kitundu kyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala ganti fa'atahum Allahu min haythu lam yahtasibu, fa'atahum Allahu min haythu lam yahtasibu. Allah yabazinda n'abazinduukirira mu mbeera gye batasuubira. Bo balowooza nti bw'obeera n'ekisenge mu maaso go tosobola kutuukibwako. So Allah yabayita mu mitima munda n'abateekamu okutya nga bennyini bakola batya,
buli omwafulumayo nga alaba ekisenge takyali seefu mabega wa kisenge so nga gyayolekera taabu bamuteeze dda kati ataahum allahu min haithu lam yahtasibu yabayita mu mitima gyabwe kati okwenyumiririza mu mbiri zaabwe okwenyumiririza n'okukkiririza mu mbiri zaabwe ekisenge kye twazimba nga batuyitawa kyabasuula mu mitawaana kyabasuula mu mitawaana tegerekese bulungi mu suratul kahfi ng'eggwako Allah subhanahu wa ta'ala alagawo abantu awo abali fi khasaratin abali fi khasara Allah yaga ku bantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala aya ya 13 mpaka 14 Allah yaga nti qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala mabulire ya bali mulosi hal unabbiukum bil akhsarina a'mala mbabulire ka abantu abali mulosi ebyo byonna bye bakola biri fi khasaratin wal asri innal insana lafi khusrin hal unabbiukum bil akhsarina a'mala mbabulire ko abantu abali mulosi mu bye bakola okola naye fi khasaratin Allah yaganti alladhina dhalla sa'yuhum fi alhayati ad-dunya beba bateeka essira lyabwe mu kumenyekera obulamu bw'ensi tebafaayo obulamu bwabwe bwonna bamenyekera kubeera nga babeera bulungi ku nsi kuno yuhibbuna al-ajila wa yadharuna al-akhirah tomubuulira naye mwana wattu ate muujabuna bidhalik benyumiririza mu ekyo era balaba deyawuke bakyenyumiririzamu amenyeko okuva ku makya mpaka kawungeezi mu lunaku lwe temuliimu kusaala lunaku lwe temuliimu kusunsula wakati wa kikkirizibwa na kitakkirizibwa n'akomekereza ng'azimbye ennyumba ye ey'ekirooto kye ng'avuze emmotoka ye ey'ekirooto kye era abamulaba balabanga mashallah era naye alabanga obulamu si bubi oba obutaliimu swala oba obutaliimu kulondo kwawula maali ya halaali ku ya haramu obutaliimu kwawula nyambala ntuufu kwetali ntuufu obutaliimu wabula bulimu kulya na kunywa na kwebaka na kwambala mu nyambala gy'oyagala n'abaana kusomera mu gasomero g'oyagala tegali mu kumanya Allah tegali mu mubaka naye buli yonna bw'olaba bapaakinga ku kasomero mu bidduka byabwe ebyebbeeyi olowooza nti waliwo ekyenjawulo egyoyiteko kwagakkaani wali mu kiseera ky'okunona abaana olaba abantu we bali happy buli omu ajjayo akaana ke motoka ezibanonawo za bbeeyi bw'oyitawo ng'olina omutima omufu bakusanga ogizibwa oti mukadde oba abaffe tubasomeseza mu biki baana obusawo babuweese mu mugongo bali mu bishooti abawala baba munonyedde mu motoka ya bbeeyi n'olowooza nti alina ebyebbeeyi byava okusoma khasara naye ng'ate bo bannanyini byo wahum yahsabuuna annahum yuhsinuuna sun'a bo bamanyi nti mwana utasomera kwagakkaani asomerawo oyo agati omwana wange asomera kwagakkaani nga gwe omugambo we asomerawo era akubuuza nti lyeririwo eryo manyi oba obusomerosomero sibumanyi kaliwaako itakuku wali ewaffe ewa bakuli
olaba abaana be baleeta ku Victorias ku mukyanga abaana balingiza nawe okkiriza ti omwana w'omuntu asomeraawo naye awo wasomerwawo omwana w'omuntu akolawo ki? naye bannannyini byo mujabuuna bidhalik, basanyufu nnyo ku lwekyo, basanyufu nnyo ku lwekyo, naye bali fi khasarati, bali mu taabu naye fi khasarati. naye etaabu yavaawa ujub, bali mu ujub. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. بسم الله ونعم الوكيل. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. oyiza omusomera etteeka noga nti omwana w'okusomerawo aveewo nga tasaala nga tamanyi kitabo kya Allah wadde ebigambo by'omubaka yandikomekereza mu muliro gati otegeera bulungi obwongo bwo bulamu. Primitivity eyo tabaggwamu n'omulabulevu ebyo toyogera ku bigambo bitategerekeka. Naawe kola oti nange ddiini nagisoma bukulu. وهم يحسنون أنهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهذا أيضا يرجع إلى العجب بالعمل. Are contented, they are proud of what you chakola. Kila mbukende vubona. Kila mbukende vubona. Na inga halak. Kuddayo hadithi ya Anas waggulu ogamba nti la khashitu alaykum ma huwa akbar minhu. Wali kinene kyandisinga ebirala nagati al-ujub tiwuliza hadithi ezitawansi وقد يعجب الإنسان بعمل هو مخطئ فيه. omuntu asobola okwenyumiririza mu mbeera naye nga ali mu nsobi nena ajenyumirizaamu. olaba walimu saagala kuleka baleka mabbali ali mu kikyamu oli mu kikyamu naye ate kyenyumirizaamu. Munange engeri eyo gy'osaalira abafu n'omala n'owoza Allahumma anta salaam twala tugende n'okikole wano n'okikole wali n'okikola ku buli mufu gw'osaalira. Naffe obusiraamu twabusoma ongambako ngani muganda wange kino gwe kyolabanga owuliranga olyokke nakyo naye oli mu bulabe taabu, oli mutawaana. Unasun abantu balyokke wakati mu nsobi ze bakola, wakati mu nsobi ze bakola. Sobola okubeera omuwalimu nebaga nti muganda we kigambo kiwasomesezza asawabu lam yakun khalfak, kyewasomesezza tekyabadde kituufu olwabujulizi kayita wakayita. Mulowooza ffe tetwasoma va kwakugamba tunuulira ku bujulizi bwakugambye akhi al-karim. Leka kubeera gyebinaakomekereza ojja kufuna obuzibu, gyebinaakomekereza ojja kufuna obuzibu ya akhi al-karim. Lwaki gwe okulembera ba awamu nnaas mu nsobi ze babeeramu era gwe benyumiririzaamu, gwe benyumiririzaamu. Tubeera ne sheekhe gundi kyoganje yasoma muganda bwange naye kino kyaliko n'okusoma kwe si kituufu. N'abalala owaayi hafuswa nyambala gyoyambala
kale nno n'omulaba nyambalira gwe neeyambalira genda ofe kubabo fe tuleke nze nno kaleko naye ate gundi omuntu abeera muujabun biamalin nga mwana wattu yenyumiririza mu kintu n'obufu bwakyo n'obukyamu bwakyo era nga yalaba tewaliwo buzibu naye muganda wange oli fi halak oli mukuzikirira oli mu taabu kama yajabu biamalin huwa musibun fihi ng'ate era omulala bw'onoomusanga ng'ate si mu nsobi wabula nga ye awulira mugati naye mu kituufu bw'eba jiribaabu enyambala ye eba jiribaabu yo jiribaabu fe twambala alhamdulillah ekyo twakimala fe twambala bagambye byakwesuulako bwesuuzi lugoye nga biwedde nenniya kwobyambalira naye etunuulibwa oyinza okuba nga olugoye olutaddeko nga lwandibadde olwo naye ne lufiira ku nniya kwolwambalira falhamdulillah tusomesa nsomesa nasalu llah alafu walafiya nzi tolina byoŋŋamba ku kya swala eyo gye swala naginyweza naawe muli owulira nga you are proud of that. tukomekerezeni hadithi zino hadithi ya Abdullah ibn Umar hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu era tugamba nti min sigari as-sahaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu mwana wattu yaitibwa ibn Umar agamba nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yagamba omubaka wa Allah okusasa n'emirembe gibeere ku ye yagamba nti thalathun muhlikatun ebintu bisatu bizikiriza nnyini byo thalathun bw'obeerako ensonga emu ku ssatu manya nti oli mu kuzikirira kigambo nga kino kyojja okusanga mu hadithi endala eya Abu Hurairata radiyallahu anhu gye yagamba nti ijtanibu sab'a almubiqat ay almuhlikat songa zino musanvu zizikiriza nnyinizo agambye Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma olwokuba bombi ye ne kitaawe Umar ibn al-Khattab bonna bali bakkiriza era bali min as-sahaba yetuba tugamba nti radiyallahu anhuma neegombanga nnyo nga nsoma nga taata wange yampa erinnya lya Umar neegombanga nnyo Allah ampeeyo ku mwana nange mutume Abdullah olwa Abdullah ibn Umar wono nange mbeeyo ne ibn Umar era walillahi alhamdu Allah namumpa saba Allah amuwe okumanya thalathun muhlikatun ebintu bisatu ekimu ku by'omuntu bw'abeera nakyo kimusikiriza one naga nti wa thalathun munjiyatun ate ebintu ebisatu omuntu bw'abeera nabyo oba ekimu ku byo biwonya nnyini byo thalathun muhlikatun wa thalathun munjiyatun yagenda maaso Abdullah naga nti wa thalathun kaffaratun ate ebintu bisatu Allah ekimu ku byo oba byonsatule mwana wattu omuntu bw'aba nabyo Allah musonyiwa nabyo ebyonoono ebirala bisangula ku muntu ebyonoono
والكفارات zina bw'obanga ozireese zokka bwe zityo ziteekebwako oluusi idha jtunibat alkabair nga mu ba'du alfaz tilka alahadith nga zikomekebwa ng'omuntu yeewaze ebyonoono ebinene. wa thalathun kafarat tenaggwayo egamba nti wa thalathun darajatun, wa thalathun darajatun, ate ebirala bisatu mwana wattu bisitula Allah asitula nabyo omuntu mu madaala. Olwo biba bimeka? Biba bimeka? Ani agoberera? Biri bimeka? Mwenda mwebale. Rakibu webale sebo ne mulirwanaawo. Biri 12 ziri seti nnya omusajida, seti nnya. Seti esooka ebikola bitya? Ebizikiriza nnyini byo, ebizikiriza nnyini byo. Zadakillahu ilman wa hirsa. Seti eyokubiri, seti eyokubiri ani? Matovu. Seti eyokubiri ki? Matovu. Sika kuba abengabi be banzaala. Naam ya Hasan, ebisatu seti eyokubiri. Ebibiri ebisatu munjiyatun. Allah subhanahu wa ta'ala ataasa nabyo, awonya nabyo nyini byo ku muliro gwe tabaraka wa ta'ala. Seti eyokusatu abakyala. Ani awa yekwese? Ani yekwese oyo akutamya oyo? Rasina seti eyokusatu. Kafaratu yeddakaawo. Okay, kafaratun. Barakallahu fik. Thalathun kafaratun. Allah asonyiwa nabyo ebyonoono. Seti eyokuna Ahmad. Ahmada ye mutabani Aruwa. Atuddewa Aruwa. Khubayb. Khubayb Aruwa. Seti eyokuna gwe ne kitaawo mujja kuyimiriza okugulu okwo. Wa thalathun darajatun. Allah asitona byamaki amadaala. Haji Bulu ziri seti nnya zeziruwa ate era nolondaze nondani. Seti ziri nnya. Ani azituwa zonna lumu? Quraishi. Jukira eri omusajida yaleese wasooka kati toyinza kuwona. Ebisatu bizikiriza. Seti eyokubiri kafaratu. Okay, nobona obireese kintabuli. Seti eyokusatu madaala. Allah akulinyisa madaala. Seti eyokuna auseyo mukuzikiriza semayiri. Seti eyokuna gyaleseeyo kayi. Okay, olw'obudde seti ezo ziri nnya. Fa amma almuhlikat, ebisatu ebizikiriza nnyini byo oba okufunako kimu n'obeera ng'ozikiridde bye bino. Fashuhun muta'un. Fashuhun muta'un. Fashuhun muta'. Gwe mulugube. Omuntu nnyini gwo gwakkiriza gumufuge era agugoberere era agugondere. Olina omulugube. Buli kalungi konna oyagala keekomya. Buli kalungi konna okeekomya.
tovaako kalungi genda eri bantu toyagaliza muntu kalungi buli kimu kyonna kyoyagati ekyo bakimpe n'ekyo balekete n'ekyo baleete eno n'ofaanaganako nga omuntu wa Muhammad Nsereko owa Wakayima Asaadu n'atema ekyo mu maaso agati mukama waffe ekyo kiryo kyakyamisana banne bali awo ne batema ekya wakati mukama waffe ekyo kyeggulo ne batema ekisembayo n'ekyo mukama waffe oyinza okyetaaga ekiro wasigaddewo omukira agati n'omukira guno onoogunywera ku buugi eyo keswa nagiwulira ku Muhammad Nsereko banne bonna bali awo tewali waafuna naye kati Asaadu n'afuuka ki era yakomekereza ente yonna yakoze atya bantu bafaanagana bwe batyo olina omulugube والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة فيما أوتوا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة omusiraamu omusajja oba muvubuka mukulu oba mukyala yenna yu'thiruna ala anfusihim omuntu obaako n'embeera eyeeresa ne banno babeeweko ne kibakola batya walau kana bihim khasasa ne bw'obanga okyabadde okyetaaga ne bwandibadde ng'okyetaaga nini banno tebannafuna banno tebalina sallallahu alaihi wa afia Allah yagamba subhanahu wa ta'ala yagamba nti waman yuqa shuha nafsihi ekyo baakikola lwakubanga tebalina mulugobe ekyo baakituukako olwokubanga tebaalina mulugobe obukkiriza obwo obwali bwatuula mu mitima gyabwe la yu'minu ahadukum obusiraamu tetujja kububeera hatta yuhibba li akhihi paka lwolibeerako mu mutima gwo nga oyagaliza ma yuhibbu li nafsihi naawe bye weeyagaliza oba bwe bukkiriza tabawwa'u ddaara wal iman ab'e Madiina abo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuuza mu mitima gyabwe ne babukalamu obukkiriza baayagala bannaabwe abaasengukira gye bali yuhibbuuna man haajara ilayhim era bwe yabangako ne kyakutte n'akiwa munne oluvannyuma lw'okubeera nga omubaka sallallahu alaihi wasallama akha baina almuhajirina wal ansar bali beetaavu bano bo bali kwabwe yakwatanga eyasenguse n'ava e Makka olw'obukkiriza bwe n'atulugunyizibwa n'ayigganyizibwa n'akomekereza nga asenguse talina kantu n'atuuka e Madiina nga munkuseere omubaka yamukwatanga nagati Ibrahim beera ne Abdushakur oyo min al ansari n'amugamba Abdushakur bw'obanga olidde manyanga ne Ibrahimu alidde bw'oyambala manya nti naye ayambadde bw'abanga omala obwetaavu bwo naye bw'aba n'obwetaavu kakasa kola ekisoboka olabe nga naye obwetaavu bwe bukola butya naye abuyitamu baatandikanga okubeera nga basheyalinga ne bannaabwe bye balina watilka alqisasu kiswa ezituuka okubeera nti hatta abamu baagala kutallaka azwajuhum bakyala baabwe bannaabwe basobole okubeera nga babawasa kiswa entuufu ezituuka okubeera nti abantu yukasimuna amwalahum bainahum atuula ku maali ye gy'alina gati nina miliyoni 8 omubaka ye bw'abanga yagati ono muganda wange mwetaavu ensonga ze ziggwa nange
twalako ennya zino nze nsigaze ennya fenna tuyimirirewo. Bwe baawanga omuntu ekintu, bwe baawanga munnaabwe ekintu, wala yajiduuna fi sudurihim haja mimma utu, tebasigalanga ate ng'alinamu ate obusente bwange bugenze ate akagoye kange kale akambadde naye noluse lwali nali nkyasobola olwambala lumunyumidde nonange lwanyumiranga. La yajiduna fi sudurihim haja mimma utu, bagabanga lwakuba balina, beresanga lwakuba balina. Nao wayuthiruna ala anfusihim, beresanga bweresa. Osobola okubeera ng'olina obwetaavu naye n'olaba omuntu ng'atazze gy'oli mwetaavu okukusinga, kati naye maakyaza emitwalo gyange gino ebiri mbadde nina bye ngipulaningira, naye ate Sseggujja alabika mwetaavu okusinga ani. Ekizibu kyange n'ekya Sseggujja kisingako ekyange, emitwalo gino ebiri gitwale, saba Allah akumalira nga mmalire. Wayuthiruna ala anfusihim, neyeeresa walau kana bihim khasasa, wadde alina obuki, wadde alina obwetaavu. Allah yagamba nti waman yuqa shuha nafsihi, Allah bwakutaasa n'owonyezebwa omulugube ogwo gukutudde mu kifuba, fa ulaika humul muflihun, abo bajja okutuuka mu maaso ga Allah nga beesiimye, nga bakuwona omuliro gwa Allah bayingizibwe ejjana ya Allah. Aina nahanu nosanga omuntu nga n'ekitali kikye. Iburahimu ayagala kuwa Abdusakuru kintu kati oyo naye tomuwa si gwogenda okumuwa, omuntu omulala yagenda okumuwa naye era toyagala takhudhu ala yadihi. Wokola waliwo ka vakansi munnayo yandize n'akakola naye toyagala era ajja akola atya, ajja akakola oyo tojja n'akolera wenkolera. nedda si wano. Manna'in lil khayr mu'tadin athim, manna'in lil khayr. Mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ati inna minan nasi nasa, inna minan nasi nasa, mu bantu mulimu abantu, mulimu ekika ky'abantu. Mafatihun lil khayr maghaliqa lishar, mafatihan lil khayr maghaliqa lishar. Waliyo abantu nga bisumuluzo by'obulungi buyita kubo, ogenda eri abalala era nga bo byebisumuluzo. Abalala bwe baba balina emitawaana nga yeye kisumuluzo okugalira emitawaana egyo gireme kutuuka ku banne. Wa inna minan nasi nasa, ate mu bantu mulimu ekika ky'abantu mafatihan lishar, mafatihan lishar, nga yayitako emitawaana n'ebizibu okugenda eri banne. Maghaliqan lil khayr, maghaliqan lil khayri, nga kyekisumuluzo omuntu bw'aba agenda okufuna akalungi yajja n'alemesa. Fatuba liman ja'alahum Allah mafatiha khayrin maghaliqan lishar. Beesiimye abo Allah be yafuula nga bisumuluzo bya bulungi. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بوبا يقال هلاك، بوبا يقال وكسكريرا مكا غانتي ثلاث مهلكات، يقال بانتي شح فشح مطاع. بيرا نوكو كانوكو نومرغو بوغو، بيرا نومرغو بوغو، أنت هالك أنت هالك. محديث عند ربك يقام صلى الله عليه وسلم يقول واتقوا الشح، واتقوا الشح. متيو مركوبه okwagala obulungi obwo buli kalungi oyagala kabeere kugwe era kakoma kukefunza. Fa inna shuha
omulukube guno ahlaka man kana qablakum gwayitako okuzikirira kw'abakulembera gukozesa omuntu ebinene baguyitako okubeera nga hatta safaku dimaahum paka lwe bayiwa emisayi gyabwe omuntu atta omuntu olwasho kakira sente zijje gyali ate taata yazirina ate tatamut abaana bakola olukwe ne batta kitaawe lwasho kyeyandifunye alaba ng'okituddemu tekijja asala olukwe n'ayiwa omusaayi gwe olwekisobole okukola kutya eŋŋanda zikutuka amarahum bilqati'a faqata'u arhamahum omulukube guno gulagira abantu okutulawo oluganda olaba nga muganda we okufuna akalungi osaanawo ogamba nti osalawo okubeera nga tokolagana oluganda lwo osigale nga gwolina hadhihi halak shuhun mutaa ekyokubiri yaga nti wahawa muttabaun n'okwagala kw'omutima omuntu kwagondera okwagala kw'omutima omuntu kwagondera okola byoyagala mundeke nkole byenjagala ani yakugamba nti omusiraamu abeera bw'atyo ani yaga nti olina amateeka ani yaga nti oli kyetwala mu nsi enzikiriza gyoyagala gyobeera ensuubula gyoyagala gyosuubula engula gyoyagala gyogula enyambala gyoyagala gyoyambala embaga kikola kyembaga kyoga omukolo gwoyagala gwokola byoyagala oli kyetwala mu nsi yiyo eno ensi yiyo ensi aliko nnyiniyo naawe wenyini wa anta abdun naawe wenyini oli muddu ani yagamba nti olina obwetwaze ani yagamba nti olina obwetwaze wabula gwe omutima kyegukulagira kyegukuwa kyokola nasalu llah alafu walafiya omuntu yenna agoberera okwagala kw'omutima gwe wahawa muttabaun fahuwa halikun kizikiriza omuntu okuwona okuzikirira fa amma man khafa maqama rabbihi wanaha nafsa anil hawa oteekwa okwerwanako otangire omutima gwo ku ebyo by'olulunkanira ebitali bituufu fa inna aljannata hiya almawa ittiba'u alhawa mu ebyo byokola muganda wange la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi ekisembayo era we tugenda okukoma mu bizikiriza ekyokusatu yaga nti wa ijabu lmar'u binafsihi obulwadde bwaffe ne bujja omuntu okubeera awo nga gwowulira mashallah alujub ijabu lmar'u binafsihi wootuukira embeera nga gwowulira affe nze eswala y'ekiro eyo yo nagijooga wagijooga eswala y'ekiro omwalimu ayitibwa mutraf mutabani wa abdillah kankuwa ekyokulabirako kimutufundikire mutraf mutabani wa abdillah yagamba nti la an abita naiman abakyala lukiya mutraf mutabani wa abdillah agamba nti li an abita naima nyanama okusulanga neebase wa usbihu nadiman nemukeesa ku makya nga nejjusa ekiro kyonna okubeera nga nkimaze nkoze ntya neebase sisaddeeko kiro ahabu ilayya
ahabbu ilayya kyekisinga okwagalibwa gyendi min an abita qaima okubeera nga obudde bwonna obwekiro nasuza ensaala wa usbiha mujiban nembukeesa ku makya nga nti alhamdulillah nakikubye kiro kyonna seebaseeko leero nga ne mu tahajjud mutulafa agamba nti otulo twetusinga eyeebase ali bulungi, eyeebase neyejjusa okubeera nti kale saasaddeko kiro ali bulungi okusinga eyayimiridde ekiro kyonna ne bukeera ku makya nga ali proud of that mu mutima gwa kyogedde oba tayogedde. Al-ujub tunaabiraba insha Allah. Otegedde obulwadde bwe tuliko tujja kukoma ku bintu ebyo bisatu mu bufunze ebyo tubyogeddeko. Sijja kukkiriza kubuuza nga tunamalayo omusomo, ojja kubuuza ebintu nga bitugendako muki byetugendako mu maaso. Tegerekese bulungi. So ebisatu byetwogeddeko thalathun muhlikat fashuhun muta' wa hawa muttabaun wa i'jabu almar'u binafsihi. Kitegeeza wasigaddeyo ebirala mmeka? Ebirala 9, munjiyatun ne kafaratun ne darajatun. Pozi haditha agitunyumiza yani Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Raqibu wa alaykum assalam. Tukyankalanya kirasi tobuuza kubuuza tekunnatuuka insha Allah n'obudde tubukeereyezza. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Are you looking for the best cars in town? Don't be stressed. Bresso Motors is the answer. At Bresso Motors, we are your trusted dealers and importers of the best Japanese cars. We offer a credit plan for those wishing to buy and pay for cars in installments. At Bresso Motors, we do exchange for clients for all types of Japanese cars. For more information, visit our bond next to the former Global Paints factory in Chirika or call 0701 704 745. Bresso Motors, your #1 car solution. عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you.